G'omusajja ali eyo nga toli bwangu togeza kuwasa mukazi ataasoma. Nkiddamu. Togeza kuwasa mukazi ataasoma. Ne bwe bakugamba nti obuzaayo omwezi okufa, omukazi ataasoma muleke mwerekereze. Manyi mugenda kukikwata bubi. Bw'oyagala omukazi n'osanga nga teyasoma, gwe ng'omusajja, sooka okukola ekintu kimu, kwe kumuzzaayo ku ssomero. Ekyo bw'oba tokikoze n'omusitula n'omutwala mu makaago, ogenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Ogenda kubeera nga mukomera, kyekisookera ddala. Obeere mu kkooti, kyekyokubiri. Mubeera mu kuwoza misango. Omukazi ataasoma ataatunulako ko ku lubaawo olwo aba n'obuzito bw'amaanyi nnyo ku mutima. Abeera mugumu nnyo to let go of things. Alemerako nnyo, ayomba nnyo, ayagala nnyo okukakasa nti ategeera. Otegeera? Abeera ne very low self-esteem. Confidence ebeera ku zero all the time. Era babeera mu kwekonsolinga nti munnange gwe wasoma. Era nkimanyi ogenda kuwasa abakazi abaasoma. Ate ffe munnange abataasoma. Abakazi abataasoma mubaleke, bagenda kubamenyera bwereere emitima. Emotionally badraininga, mentally, financially kyo sigenda kukyogerako. Kubanga nti sente tagitegeera. Oba kitegeera? Mbalaba wano ku app nga mwekonsolinga. Ffe tetwasoma naye ffe tubawa emirimu. Mmwe muwa abantu emirimu naye omanyi okubamenya emmenya gye mubamenyamu. Ogimanyi? Owootya omuntu omulimu gw'otasaa kutraininga butya bwe bakola mulimu. Owootya omulimu gw'otasaa communicatinga naye mu kazungu. Ne wajja kasitoma n'otandika Joanna jangu gw'amanyi okubyogera otudde mu a multi-million business. Joanna najja n'abyogera. Mukyala confidence egenze. Mulekerawo okwekonsolinga ate mulekerawo okwagala kwegamba okutufuula guilty. Nti tetugenda kuboogerako kubanga munnange abamu temwasoma lwa bazadde baafa. Abalala temwasoma bazadde bali tebalina kasente. Abalala temwasoma kubanga temwayagala emisomo mwagirabanga ekitagasa. N'ofuluma mu ssomero n'ogenda n'ofumbirwa. Nze n'ensigalamu ne bankuba kibooko ne mbonaabona. Nenzija njogera oluzungu lwange n'onyiiga. Kakati mwe abataasoma nga abazadde bafudde. For example, we are so sorry about that. Naye tukole bwe tuki. Waliyo adult education. Mugende ku training centers ezo. Mugende musome basic language. Kitegede? Mugende babasomese butya bwe boogereziganya n'abantu. Musomeyo bu business courses. Anti mugamba mukoze ssente ate nga temusomye. Kwata akasente ko genda osomengayo 2 hours every day. Muleke kubeera nga mwagala sympathy, tubeerawo nga tutidde okwogera ku bataasoma. Ye maama no, abazadde tebaasobola neggwe kati osobola. Take yourselves to school. Make your parents proud. Gwe omukazi omusajja ali ew'emyaka 4, taatawo nga teyakusomesa, okyasobodde ogenda n'osoma, n'omuleetera degree, n'abeera very proud of you. Naawe nonnyonnyola eggwanga nti fe abataasoma ye maama mutuwoola. Tugenda kubaboola, muddeyo musome. Tosaa kudda ne bakubuuza what is your name? My name is what? What? Mwe be bamu be tulaba ku ma TV. Bakutadde ku TV, you can't say nothing. You cannot reason out with people. Mwe be bamu be tulina ku platform zino zola. Oli n'ayogerako oluzungu n'omunyumizanga bwa your English is very fake. Gwedda mu Luganda ffe totukooya. Can you imagine? Neno osigala complaining nti abasoma bababoola. Mwe mwagala okugenda ku byeyebweru bakadaama. Naye olebe video generations ng'erimu akazungu. Onyiiga nnyo mu kifo ky'okubuza generations okikola otya. Kino ekigambo bakyogera batya. Nabagamba personally, I'm a teacher by profession. I hold a bachelor's degree in education, literature and English. That was my very first degree. Naye teri muntu asobola kuvaanaga nti owaayi tukole wano oyogedde kikitegeeza ki mami nyamba what can I do? Obwo obudde tembuyina. Muyina budde wagenda nga muwandiika ebigambo eby'obuseegu mu Luganda simanyi mu Luki just muvuma abantu. Nojja n'onyumiza mbu I feel sorry for you. Why? Era nkimanyi mugenda kuva ye maama ffe abataasobola kusoma ye maama kati musobola mugende musome.
mutabani wo bagenda kusomera n'asoma muwalawo genda nawe wetwale kusomera osasule osome. Waliyo tutors asobola okujja ku dduuka lyo n'akusomesa 2 hours a day n'omuwayo emitwalo 2 emitwalo 5. Ezo sente ntono nnyo kuggwa agamba nti tuli bagagga ffe tubawa emirimu. Abakadama mugenze ebweru nga tosaana communicating ne boss wo. Basic English is and was. Tosobola. You can't say nothing. You can't do nothing. Nena mwagala tubalumirirweko. No. Nja kulumirirwako singa obeerako n'empisa. Ninga nchoke. Teyasomanga muto. Oboli ya utata teyasobola. Kata ali ku internet. Ali mu kugezaako. Nja kulumirirwako. Until then. Tewali gwe tugenda kulumirirwa. Wansonga yakuba nti tewasoma. Tetugenda kukikola. Neewunya n'abaana abammwe omuntu avayo n'okomplaining nti gunda akozesa oluzungu. Abaana abammwe bava kusomera babogere oluzungu musanyuka. Lwaki olaba generations muwala wa gundi ng'ayogera oluzungu n'onyiiga. Kyokka ng'oyagala omwana owo ayogera oluzungu. No. Kimanyi eno video egenda banyiza nnyo mugisalemu nnyo ye muddeyo musome. Oba munoonyereze nnyo. Oba mubuuzenga nnyo. Kigenda kubayamba okukyusa endowooza gye mulowoozaamuko ku bintu. Kigenda kubayigiriza okuwulira n'okuwuliriza. It is very paramount for you to hear and listen. Kati omuntu ataasoma katayingirako mu kibiina tolina bw'omunyumiza byakuwulira n'okuwuliriza. Bebana abajja ne basala ekigambo n'akisala ne kiggwa. Anyway, nsigadde ndi generations atakyadde nja akyakubira side gwe batakozesa nsobi. Atali motive kaseera kano omunyiive nnyo. Kale, cheers I'm out. Peace. Awula nyombye. Genda nekangabula eddoboozi maama. Olwo mba nnina okunywa lita nga 3 ez'amazzi. Simanyi kangabula ddoboozi.